Brush TV kwoli engena kusaba muganda wange ogende wasawo o subscribinge o likinge atela o sharinge natera osolo commentinga okusinzira ku video nga obokoze ki nga woba ogirabye natera nyongero kubanga nkutegeeza nti gwe nanga otawanyizibwa empewo z'ekika dogo obufumbo obuyuga oyagala genda bweru emirimu yo tegitambula bulungi okwata sente zikuyita buyisi mu ngalo oba tolinyisibwa ddala ku mirimu gyo naddala baganda bafe abali ebweru ne wane Uganda jangu ewa Haji Ibrahim Musa omusomi weddwa era nga ono asangibwa wali ekitigoma ku lw'ejjinja natera osobola okumunonyako ku namba y'essimu eno 0754 22 69 71 njiddamu 0754 22 69 71 ye Haji Ibrahim Musa asangibwa wali ekitigoma ku lw'ejjinja. Ogambo ndi bulungi mukwano ogamba otya? Sigamba obulamu bugamba butya? Obulamu bulungi alhamdulillah. Ndabyewo kaposta akali mu kutrendinga ku social media nga kalaga nti ovudde ku Baba TV. Gezaako okubanga otutangazaako ku nsonga eno kiri kitya? Ensonga bwetyo like yo TV nga yo nvuddeyo omuntu yenna bw'otuuka okula because I started working with Baba TV nga ndi ku campus 220 mu second year so netandika okukola nabo but omwana yenna bw'akulira ewaka atuuka n'akula n'avaawo so I think nkuze kanve ewaka that's why I decided ne designing ne kita naye nga abalabi ba Baba TV abantu bonna abadde baagala joininga branda thank you amawulire nkyagalimu nno ddala era mulinde ekipya kyendeeta wait for my next move amawulire mwengali. Buzibu ki oba okujja ku Baba TV? Actually tewali buzibu asigenda going into details naye nga mubaddemu ebintu ebimu byesobola kwogera naye nga ntuuse nendaba nga space sikyafeelinga comfortable in a place ate nze muntu bwe mpulira nga uncomfortable I go. Tulabyeko tobanga gwagenda okudda mu kifo kya Zaala Tutu. No comments. Ekyo sigenda kyogerako sikimanyi. Singa NBS esalawo kuyita oli lwedde ogenda? Kino kyo sigenda kyogerako. No, like media house yonna bwe beekuyise ng'olaba erina wegenda okuteeka I think oba olina otwala ogwo omukisa n'ogenda n'ogukozesa kuba buli muntu ayagala ekisingako bw'ova waneeno oba olina onoonya ekisingako you understand because kati tonsuubira genda ate ku TV ya wansi nnyo nina wengenda kanjira mbeerawo next movie yange yonna mujja gimanya. Ebbanga lyomaze ng'okolera Baba TV kusomozebwa ki kw'osanzeeyo? Biba bingi mulimu ebintu ebimu nga tosobola be going into details oyogere kino but era mu mirimu gyonna olaba n'abatunda ennyaanya ng'asobola ennyaanya asokugamba nsangaloosi zivunda biki so mu mulimu gwonna mubaamu hardship naye was overcoming otya so I've tried my level best nenkola because I've worked here myaka kati giri 3 n'ekitundu kati tuuse nendaba nga vibe sikyagifiiringa. Okuva ewa joininga amawulire gano kusomozebwa ki kw'osanze? Abasajja bamanyiira ne bafaani olumu bayitawo abantu bamanyiira ne bafaani olumu bayitawo naye soka ebintu okusomozebwa amawulire kunna kubaamu so tosobola butasuubiramu bintu bingi. Kiki olifa teweerabidde oga nti mu myaka 3 gyemaze nga nkola ku Baba nali nfunyeko okusomozebwa bwe kuteera nga ziko sijja kwerabira mu bulamu bwange? Alien skin ogezaako okunkuba. Ekintu kino toli kyerabira? Sisobola kyerabira kubanga kyantraumatizinga nnyo. Natuuka nga ntya n'otya buli saa buli wenzibiriza bwe nti nga ndaba bankuba nga ndaba bantu gasonda kati kikyannuma like bantyoboola oli nansukuma bali nga banvuma so kyampisiza ddala buli kyekyo ekintu natuuka ne ŋŋamba I even wanted to quit bangamba naye gwe buli kimu kinaakunyiza mu mawulire onaagenda kyo kyayitawo osanga okusomozebwa abantu ne bakuvuma waliwo n'ekintu ekirala ekinnumidde ennyo mu mawulire abantu okuvuma obwamalaaya kinnuma kinene tusobola kudda ku mukazi muno n'omuvuma bwamalaaya nga teyeetunda katomulaba nga yeetunda. Tulabyeko abamawulire ab'enjawulo abajja nga boogera ebintu ebituufu ku bayimbi ne bavaayo ne baba nga babaataakinga gwe nga gwe n'embeera ogisanze otya kubanga obeera kumpe omuganda wange ekyamazima oyogera ebituufu ebiri mu bayimbi baffe kusomozebwa ki kw'okusanzemu okuba nti gwe bw'ovaayo n'oyogera omuyimbi kye yakoze
kusomozebwa kiko okusanze abayimbi bakuthreateninga bagamba bagenda kuyisaamu eggaali bagenda kutta so oba olina obeera ku gaadi kati mulimu ze ebintu ebimu nga nabyesonyiwa before joining media nali ngenda ne baganda bange ne tugendako mu bibuga ne tukola biki ne tuzungako mu bigere naye kati mulimu ebintu ebimu nga byanvaako ngamba ntambulira mu kutya kubanga muyimbi yakusuubiza wayogedde ku muyimbi wanka walagwe ngenda kukuba wayogedde ku gundi bwati kati obeera mu kutya tofuna normal life abayimbi abamanager baba okusingira ddala be basinga okukola ekintu ekyo the threatened journalists abavaayo ne boogera amazima ng'olekulira ba TV omanyi kati ye story eri mu kutrending essaawa zino ku social media olina omuwala gw'obadde okola naye era nga ono yagenda osigala nga yakola sheeno oba gw'osanzeemu obuzibu oba yensonga lwaki osazeewo okulekulira baba bisibirinaako comment naye nga teri muntu andeetedde kulekulira I just wanted to leave ntuuse nga bwe nkugambye from the start nti omwana abo omuzadde bwamukuza atuuka okyabere waka okyabere wamu mbeera wange lwaki wava ewamu tewalaba nga space nali nkuze yes nange kyekyo ntuuse nga nkuze nga sikyasobola bbeera waka naye Jenny olina omusajja era oba olina omusajja omuhanda olinga otya kubanga kulabira ddala nga ebintu bino tosaaga kati n'okubuulire omwami wange era yeesimbi mbe byakimanyi nze mukyala omukakamu akimanyi Jenny era mulimu ebintu byamugamba nti baby wo kino eno n'agamba omukazi wange tasobola kukola yamina long distance relationship omusajja wange tali mu Uganda naye tufuna time era nga bumanyi ebyabagalana ne mweraba bikibwe bityo naye nga kyoba olina omumanya nze mukazi omukakamu bba wange gwamanyi era bba wange tamanyi ono mukazi mpalaatyo aleaga nti gundi yagwa tamumanyi amanyi Jenny ono owuwe so nga tumaliriza njagala obeeko n'obugambo bw'osiibula bafaani baba badde bakugoberera ku Baba TV abafaani bange abadde bangoberera ku Baba TV this is not an end wano just mbadde ntandika butandisi ekipya kijja Jenny nga Jenny mawulire nkyalimu era n'ekipya mugenda kiraba amawulire sigavuddeemu era next movie yange just mugirinde bulinzi mugenda giraba egenda basanyusa egenda kukuza brand yange nga brand yeyongera okugaziwa tweyanza gwe wenna nga wandyetaaze okwata omukolo gwo nga okwanjula embaga amazaalibwa baby shower kuhinjira n'ebirala bingi nkwanjulira Glosh TV bakafulu b'okuba ebifaananyi n'okwata vidiyo era nga wandyetaaze okulanga wamu ne Glosh TV kuba ku namba y'essimu eno noti 75 noti 31 283 tweyunire oleme kwejjusa.